Engumi yanyose era sawa yonna bwaba amawulire agajja ne gakugamba nti waliwo omuntu eyafiiridde mu kulonda kwa NRM kwa SEC oba kye tuyita Central Executive Committee n'okulonda kwa bukiiko obw'abavubuka mu kibiina kyabwe kino ekya NRM teweewuunya kubanga embeera eyabadde eKololo gye nkuleetedde ate okulaga olunaku olwaleero ojja kumbuuza ani gwe baakubye ani yafuddewo n'ebisago oba ani yafudde. Tewali yafudde wabula waliwo abaafuddewo ng'ennyindo yenkata. Oli ku mukutu gwa Redison TV webale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwe atambula naffe ku mukutu guno atanaba kubanga otwegattako kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu kwabo abasooka okumanya n'otamisinga nga information ng'eno gye buvuddeko. Wawulira omukyala Anita Amongo Amina Rebecca Kadaga ono nga yaliko sipiika owa parliament mukaweefube waabwe ye na Anita Amongo nga battunka ku kifo kimu. Rebecca Kadaga yatuuka n'okubaka ebigambo byayogera ng'abyolekeza mukama waabwe Jeno Yoweri Kaguta Museveni era ng'amutegeeza nti nze kino ekifo kyange. Ye first deputy chairperson ow'ekibiina kya NRM omukyala. Anita Amongo kyekifo kyekimu kyayagala kyokka jjukira Anita Amongo ye sipiika entebe Rebecca Kadaga gy'agamba nti yagivaamu nga bamusuwazizza. She was humiliated okusinzira ku ye era ebimu ojja kubiwulira ngenda kubikuwa ate era ngenda kusomera n'ekiwandiiko wano obeere ng'okitegeera bulungi nnyo. Mu kalulu akayitiddwa oba akalabiddwa nga do or die nti kufa na kuwona oba okufa n'obutanyagwa buli muntu agamba sigenda kuva mu kifo kino ngenda kufa n'omuntu okulaba nga nsigaza ekifo kino. Sente ey'omiwa omusolo eri mugenda maaso n'okubanga eyiika mu nsonga zino ngenda bikuwa byonna sooka osubscribinge video giwe ekigalo bw'omala atoshe yalinge omuntu yenna abeere ng'afuna information kirirako ne mu comment section teekayo obubaka ku nsonga ez'enjawulo ze tuba tukuleetedde naddala zino zennyini nnyini nga twolekera akalulu ka 2026 ekibiina kya National Unity Platform essaawa yonna kigenda kubanga kitongoza akigenda kubanga kifulumya olukalala olwabo abaweereddwa tiketi mu kalulu ke tugendamu era nja kubanga ndukuwa NUP nga yo ekola ebintu byayo mu kasirise ekyabadde mu NRM kyatuusizza n'abamu ku bakungu ababadde bamanyiddwa nti bakyala na bakazi babitiibwa baavuddemu ebigambo ebikankana ne bategeeza nti this is a do or die kuno kufa na kuwona oba kufa n'obutanyagwa sigenda kubeera nga nva mu kifo kino. Kakati nno nkugambye essaawa yonna bw'owulira eggulire eri kugamba nti waliwo omuntu afiiridde mu bintu bino naddala mu bya NRM teweebuuza nti ekivudde ku ki. Ensonga evudde ku do or die. Akalulu kano kakufa na kuwona either nfa oba nsigaza ekifo. I'm the incumbent. So all my life I've been a member of NRM. The person aspiring to this office has only worked for 3 years for the NRM. I'm not going to move out for anybody. Rebecca Kadaga yawulirwa ng'ayogera ebigambo ebyo embeera n'eba ya bunkenke nnyo era nga kigambibwa nti balina olutalo olwabwe bo ababiri ye Rebecca Kadaga eyaliko speaker wa parliament mu ggwanga erya Uganda nga wetwogerera amyuka Saba Minister first deputy prime minister w'eggwanga erya Uganda ate era nga alina n'obufofufu obulala awo obulowoozebwa nti omusajja yandibanga omukyala yandibanga bambi si musanyufu n'embeera gy'atwalibwamu oba oliawo mu kibiina ekya NRM era kye yategeezezza oba kyategeezezza nti ebbanga lyonna lyamaze mu byobufuzi kyekibiina kyabadde asaavingira kakati awe wakadaga ngenda kubanga nkomawo sooka osubscribinge video sooka ogiwe ekigalo njagala osharinge n'omulala yenna abeere ng'afuna information kirira mu comment section kubanga ku nkomerero ey'amawulire gano nzija nemba nga nsoma obubaka bwensanga mu comment section ze muba mwataddeyo naddala ku updates ze tuba twasembyeyo okubeera nga tukuwa kakati nyongera okubanga ntegeeza gwe wenna agoberera nti kino kikole ate nga tosirisa kubanga bino byonna weetaaga okubanga obimanya kakati kiki ekyabadde eKololo. Jjukira abakulu bano mu kibiina kya NRM bino byonna babikolera Kololo ceremonial grounds. Ekisaawe kino ekiri meant okubanga kitegekebwamu emikolo egy'eggwanga kakati ate emikolo gya NRM gyegigenda maaso n'okubanga gitegekebwamu era eŋŋoomi eyanyose teke zaavuze n'abamu bajjeyo emiggo nga twalabye ne ku basirikale nga bajjayo emmundu tetumanyi oba balina gwe baakubye wabula ekyabaddeyo kaabadde kabonera akalaga
ekibiina ekya NRM butya oba oliawo bwe kiyinza okuba nga kyetegekedde akalulu ka 2026 bingi nnyo ogenda kubeera nga obifuna naddala gwagoberera era bw'oba omaze okusubscribinga ku channel eno togenda kubaako nsonga yonna gy'omiisinga. Abantu bangi beebuuza ensonga eno yandiba nga yavudde ku ki? Ensonga eno yavudde ku ssente o yavudde ku bifo oba kakati njagala owulirize okusinziira ku butambi bw'ennina ne information gye nnina. Olutalo olugenda mu maaso mu kibiina kya NRM ekisookera ddala luva ku ssente. Waliwo abantu bangi nnyo omuli n'abeeyita oba abali mu kifaananyi kya presidential advisors nga bo okugenda bwe bagenze ekigendererwa ekisooka kuba kukima ssente era awatali ssente tebaba muntu yenna gwe bawagira era abamu ku bo baawuliddwa nako nga bagenda mu maaso n'okuwera nkolokooto atalina ssente wano kirabika tajja kubanga asobola. Bano beekwasa ssente ffenna abali wano twagala ssente omusajja alina omusajja we alina ssente tusinga kwagala ssente. Waliwo omulonzi ali wano tanafuna ku ssente wadde w'ekibiina ati wadde alonda buvubuka ne muzeeyi yagala ssente mu pulanga ezo z'alina okubeera wano oyogera biki naffe abakozi nga tulina ssente twagala ssente naffe muzeeyi yagala baga NRM secretariat yagala buli muntu ayingidde wano alina akantu katalina paaga nakano naffe twafunye ssente okudda wano. Mama agenda kumpa ku ssente yafunye ssente. Waliwo omulonzi ali wano tanafuna ku ssente. Mama yafunye ssente agenda kumpa yabagamba nti ayagala tukkiriziganye bweno nsonga ono mukagga agenda kunjokya Tereza Yes, ebyo bigambo byayogeddwa bakungu abo nno be ba delegates. Eno yabadde Delegates conference abo ba Delegates babadde bali mu nsonga za kulonda abakulembeze baabwe ku mitendera egy'enjawulo mu kibiina ekya NRM. Ebyavuddeyo bye bimu ku ebyo. Ngenda kulaga akatambi wano eŋŋuumi yanyoose olutalo lwabadde lw'amaanyi nnyo abantu balwanira ssente abalala balwanira bifo naye nkugambye teweewuunya singa onaawulira nga waliwo omuntu omu bwe banaba babise kyafiiridde mu bintu bino ffe tuliwo bikuweereza byoba tosobodde kubeera ng'olaba kubanga oba oliawo TV ezimu ino tebijja zikulaga okujjako TV emu eya Red Zone TV kojja okubeera ng'obirabira otegeere ani yakubiddwa era baamukubidde ki obunkenke buvaawa era olowooza gwe baakubye azzaako ki oli ku mukutu gwa Red Zone TV sebambulidde Patrick nze mbeerangawo okubeera nga nkutuusako byonna ogenda kubeera ng'obifuna. Easy stuff. Remove those things quickly.
you here today. Our election the youth league at district level or city level, 5 per district. The election, the college consists of the following. Ladies and gentlemen, the youth. I want to buy. Attention, I went to Masada Makaru. Attention, I went to Masada Makaru. No, this is the beginning of the highest odds. It's okay, I'm the chairman of the district. Now you're taking me like a tag. Okay. I want to force. Look, take over. That is what you want. Now we can go down here. Let us go down. We only want to use here. Now we can go down here. Let us go down here. Only use to come here. Make extended line here. Remove the seats. All staff of this is Kasumiro. You have to watch it. Take those seats away. Take those seats. Bring the seats clear. Remove those seats. Quickly. Move back. Yes, olwo lwabadde lukuŋŋaana olw'abakungu oyinza obbayita ba Delegates era lwabadde lukuŋŋaana lwa Central Executive Committee olwa tuyinza okuyita olukiiko olw'oku ntikko olw'ekibiina ekya NRM nga lugenda okubeera nga lulondebwa era mu kulonda kuno abantu bangi baavuddewo ng'embeera si nnungi nnyo baavuddewo ng'ebibakoleddwako si birungi nnyo era olabyeko n'abamu abakwatiddwa bino nno biddiridde embeera ey'obunkenke egenze maaso n'okuba nga ate yeeyoleka mu kulonda kwa NRM naddala okuviira eri gye byatandikira wakati ng'abamu ku bakungu si basanyufu n'ebibakolebwako
n'ebiboogerwako n'ebintu ebirala byonna bye babakola mu kibiina kino ekya NRM. Abamu ku bo basabiddwa era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ono yasinzidde bwe babadde mu kugulawo ekitebe ekya National Platform bitundu ebya Yiganga, eyo gye yasinzidde n'ategeeza Rebecca Kadaga nti munnange abo booliko tebakwagala, bw'obanga osobola jangu twegatteko mu kibiina ekya NUP ojja kulaba ffe butya bwe tuyinza okuba nga tuyisa omuntu naddala asaavinze bannayuganda okumalira ddala ebbanga. Bigambo byabadde bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde mu kuggulawo ensonga ya Rebecca Kadaga. Wejjidde mu bintu bino nkugambye bavuganya ku kifo kyekimu. Rebecca Kadaga kyalimu nga Incumbent akubiriza Parliament Anita Amonga ate naye kyayagala okubeera nga amujja mu ntebe eyo. Rebecca Kadaga kyagamba nti tagenda kubanga akikkiriza, era yavuddeyo n'ategeeza ng'agamba mukama waabwe Jeno Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba omuntu gwe mutinkiza yakajja mu NRM. Nze emyaka gyange gyonna nsavingidde mu NRM newankubadde ebigambo ebimu biwuliddwako nga bagamba Rebecca Kadaga ekyamazima wummula, tetufuddeyo babiri bityo babitya, naye ekituufu kiri nti wummula. Kakati ate ab'ebibiina ebirala bo bagamba Rebecca Kadaga bwe baba bakusindiikiriza jangu gye tuli. Bino nno byatandikidde ku meeting eya SEC, Central Executive Committee meeting eyatuula mu maka g'obwa President mu State House ku lunaku ndowooza lwali Lwakutaano bwe mbassa erabidde. Zaalinga ennaku z'omwezi 25, lunaku lwali lwa Monday nga 25 omwezi guno gwennyini. Era ekiwandiiko kino kyenjagala okuba nga nkusomera tulabe olutalo waddala we lwasibuka era luyinza kuba nga lugenda kuggwerawa. Tulabe tusuubire Rebecca Kadaga mu kibiina kya NUP oba tumusuubire okufiirira ekifo kye, kubanga nkugambye kimanyiddwa era kirabiddwa. It is a do or die ebifo bino bye bali mu kuvuganyaako nga twolekera akalulu ka 2026. First Deputy Prime Minister and the Minister for East African Community Affairs Rebecca Alitwala Kadaga spoke publicly for the first time on Saturday about the humiliation she faced after losing the speakership of Parliament to Jacob Oulanya in May 2021. In fact, meeting eno mu State House yaliyo lunaku lwali lwa Saturday week eyo yennyini yetumazeeko. Rebecca Kadaga gwe mulundi gwe yasooka okwogerako publicly n'ategeeza bannayuganda bye badde nga balaba era bye badde nga boogera bibadde bitambuliranga mu nvuuvuumo ti Rebecca Kadaga ku bwa sipiika newankubadde ffe twalaba nti baali balonda, wabula yagamba kwali kuswazibwa engeri gye baamufulumya ekifo kino ofisi ye ngo akubiriza Parliament agamba teyagisiima era kwali kumulabisa, kwali kumuswaza n'okumuweebuula engeri gye baamufulumya mu ofisi eyo teyali nnungi nnyo. Kati gwe nange ffe twalaba kulonda eKololo bagenda ne balonda abaka ba Parliament ne balonda Jacob Oulanya, kumbe wandibanga waaliwo ebiri emabega w'ebyo bye twalaba. While addressing the National Resistance Movement NRM's National Executive Committee NEC conference sat at State House Entebbe, a visibly tense Rebecca Kadaga said nti we yali ayogerako eri olukiiko luno lwa National Executive Committee NEC, olukiiko lw'okuntikko mu kibiina kya NRM. Rebecca Kadaga yalabibwako n'okulabibwako eyali omukambwe eyali omunyiivu era nga si musanyufu bw'ati bwe yagamba. I want you to remember that a few years ago I was publicly humiliated when I was removed from the office of the Speaker. I took it in stride and I continued my work. Nti myaka mitono nnyo egiyise bw'oba osobola okujjukira bino nno ng'abigamba Jeno Yoweri Kaguta Museveni nga naye atudde wali era yalabikako ne feesi ye ng'erabika ng'omusajja naye ali mu kutya agamba ono Rebecca Kadaga yayogera bino nti mu myaka mitono nnyo egiyise nkakasa ojjukira mukulu mu lujjudde naswazibwa naweebuulwa bwe najjibwa mu office ey'obwa sipiika mu mbeera embi ennyo nakitwala ng'ekitale saakitwala nga nsonga era nasigala nga ngenda maaso n'okusaavinga. But I am being followed naye ate nzize engobererwa nga kitegeeza no waliwo ekinnondo laba waliwo embeera eyinza okuba nga enteereddwako engoberera. How much more can you press an individual ng'abuuza era nga mweraliikirivu nti ddala muyinza kusindiikiriza muntu kyenkana ki? How much more can you press an individual? Omuntu muyinza kumusindiikiriza kyenkana ki? Wano ng'alinga ategeeza nti bamusindiikiriza ekimala. Batiitibya nnyo Anita Amongo era bye bimu ku ebyo ebigambibwa okuba nti byavuddeko n'eŋŋoomi eyanyoosa olunaku olwajjo. Kakati abantu wano Rebecca Kadaga yeebuuza omuntu muyinza kumusindiikiriza kyenkana ki nga kisusse? Ebimu ku bino birowoozebwa okuba nti bye bivuddeko olutalo. Kati ate n'enkuwa n'akatambi kali akakulaza nti ate waliwo ababadde bo nga bakimye ssente nga bo ssente ze bakimye era oba oliawo ne bazifuna
kakati nebaza abagoberera nakugambye ku nkomerero y'amawulire gano nzija n'obubaka bwammwe bwe muba mutadde mu comment section era kakati njagala kubanga nsoma message ze mutaddeyo nebaza abajja ne mugoberera ate ne muteekayo obubaka bwammwe ku mukutu guno kye mukola kya mutawana nnyo naddala mu abatambulira ddala naffe era abakola kino obutakoowa nebaza mami waffe mama Kevin okuva Switzerland we bali kubanga ogoberera ate era we bali kujjanga n'otuterako obubaka oboolyawo butuzaamu amaanyi ne bamuyise Nampijja the Sons Margaret we bali kutuweereza mukwano nawe bali kubanga obeerako gwasinga ono naggujja masituula n'agamba message thanks Mr. Redson for your work nawe bali kubanga ogoberera gwasinga okubanga obeerako Namagembe Farida we bali kubanga nawe kwoli message yatuse bulungi nnyo Nampijja nakubanaga lukwago kyekimu ekikozibu bya Uganda we bali kubanga kwoli message yatuse Mirine Molini Trace agamba nti Zahara Luyirika muyaye wale kubanga ogoberera message yatuse bulungi nnyo Winfred Nakasi nga bulijjo we bali kubanga nayo kwoli message twagirabye Muhumuza David we bali kubanga nawo ogoberera message yatuse agamba Zahara Luyirika adde mu NRM yaabwe nnyo Peter Jja Hasifa Habiba nawe bali kubanga ogoberera message yatuse bulungi nnyo twagirayo ku mukutu ono Fazira n'agamba lukwago ne Zahara Luyirika bebamu era tubalaba message yatuse Queen Prose n'agamba Red Zone we bali kuweereza nawe bali kubanga ogoberera munange gwasinga Muhumuza David n'agamba we bali kubanga ogoberera nti Luyirika ne lukwago bali mu kazannyo kaabwe Christopher Habuko we bali kubanga nayo kwoli nawe agamba nti speaker Anita Mongo tasobola kwodalinga kukwata Miss Kigundu bwatyo bwagambye message yatuse Nankambi Fatuma Mulembe nawe bali kubanga ogoberera message yatuse leero message nsanze ntono tujja kubanga tugenda maaso n'okusoma obubaka bw'oteeka wano tubusoma mu updates eziddako tubeerawo okuweereza Monday paka Monday amawulire gonna ge weetaaga okubeera ng'omanya by'otanaba kubanga obimanya bisange wano ku mukutu ogwa Red Zone TV katuuliziganya ate mu updates eziddako olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp